eyatula Twenke Sports Special okuva obudde buno paka essaawa zigenda kubeerera ddala mukaaga ez'ekiro eky'olunaku olwaliro. Naye ng'olunaku olwaliro era luli special nnyo lwe tukomekereza rawundi ey'okubiri mu nteekateeka eya Nantameggwa 2025 nga biri kubeera ng'ate etambula era nga bannantameggwa abana bamaze dda okubeera nga tebatula mu studios. Kuliko Katerega Godfrey ow'essaza erya Buddu, club ya Manchester United ne Masaka Sunshine FC, Mutebi Michael owa Arsenal ne Masaka Sunshine, then Bango Ibra owa Newcastle ne Proline Costa Lukwago Shafik owa Manchester City ne club ya KCCA bamaze dda okubeera nga te batuuka mu studios. Ababiri bano bagenda kubeera nga tebegatta ku bannaabwe omunaana abamaze dda okubeera nga tebayitawo bakola abantu 10 abagenda okujja mu semi-finals eza Nantameggwa okutandika dda ku lunaku olw'Monday then olunaku olwokubiri era nga tujja kubeera n'abantu bataano mu semi-finals. Abataano abo tujja kuba nga tujjako abantu babiri bagende mu finals eza Nantameggwa ezigenda okubeera wali ekyazanga wezigenda okubeera nga ate zibeerera ddala obulungi ennyo. Nantameggwa kutuusa kuba naffe abakamu Farm Supply abakutuusiza eddagala ly'ebirime n'ebigimusa okuva mu kampuni ez'enjawulo omuli Yala eyogera ku Falcon, Green Pulse, Unifat n'endala nnyingi. Farm Supply bakutuusiza n'ensigo z'ebirime ez'ebika byonna kosa n'eddagala ery'ebirime n'ey'omuddo ssaako n'ebikozesebwa mu kulima omuli ebbomba, enkumbi n'ebirala byonna. Kale nno balina germination boosters ezikozesebwa mu kusiga kasooli, ennyaanya, emboga, watermelon n'ebirala bingi. Farm Supply basange mu kibuga eky'e Masaka wali ku Buddu Street ku kizimbe kya Muzeeyi Kasujja ogenda okubeera ng'ate obasisinkana ku noti 7 noti 9 30 9 25 noti 7 noti 9 30 9 25 osobola okubeera ng'ate obafunira ddala bulungi. Era twongera okutegeeza nti ogenda kuba ng'osindika obubaka ku noti 752 988 955 genda ku WhatsApp message ogenda kwesa omukutu gwaffe ogwa WhatsApp noti 752 988 955 otubuulira ni gwewagidde olunaku olwaleero ate wali mu maaso message ejja kubeera ng'ate esomebwa abantu basobole okuba ng'ate bagitegeerera ddala bulungi. So tulakalira buli kimu ogenda kuba nga twekifuna butereevu. Yenze Tamukedde Umar, Matovu Ronald Jjuuko wali ate Musiga Sabrina, Ndawula Albert niye wali mu byuma ate nga Jesse Mkwaya oyo ndiye yakwasaganya ensonga za Facebook n'ensonga endala nnyingi. Social media manager owa Radio Buddu y'omuntu wabijjo. So osobola okubeera nga togenda ku Twitter handle, osobola okubeera nga togenda ku website ya Radio Buddu, TikTok byonna ojja kubeera nga tobisangayo, ajja kubeera nga tabikuteereddwa ddala bulungi byonna by'oba osubiddwa mu nteekateeka eno nga bwegenda maaso n'okubeera nga ate etambula. So tulakalira ensonga zonna osobola okubeera nga ozitambuliza ddala malidaadi sana. Sebo wange tusanyusa okulaba nate tangu basanga badde twakulinda dda. Sebo amannya gy'ovudde club z'owagira tukulukute. Katerega Godfrey ndiriddeko obutale, Man United, Masaka Sunshine ne Buddu. Akajozi kamanyi kakaaka wayi singa engeri obujozi yobwakamu obwo neddiba limusiikuula mwandibadde wala nnyo. Njagala olinze bulungi, ekisawo kiwa ekitiibwa, tutambule bulungi. Ekisookera ddala mpakkirabo omusambi Patrick Mbowa gy'asambiramu omupiira. Ali mu poliisi kyamu bangu kyamu yesebo Bull nedda ali mu Vipers. Ekyokubiri yesebo njagala ompe ebyava mu mupiira wakati wa KCCA n'ekitala FC ku Royals Park Butema kampeyini ewedde. KCCA yakuba kitala buli mu kuweerera. Nedda Katerega nkumpangapanga omupiira ogwo gwagwa 0-0. Nedda Bango KCCA yakuba kitala goals 2-1. Nedda yesebo kitala yakuba KCCA goal nya kuweerera. kamu njagala ombuulire ani yali top scorer
mu mpaka eza Uganda Cup eza 2022 n'omwendo gwa goals ze yateeba. Tewali alonda. Nedda. Yali Kalimundugwa ne goals 9. Tugende maaso Katereka. Njagala ombuulire ani yawangudde gold mu misinde egy'abakyala ezijja meters 1,000 mu mpaka ezigenda maaso eza World Athletics Championship eza 2025. Yabadde Beatrice Chebet. Yes, Busatu na Kenya. Damu kino mpa head coach wa Kampala Queens women football team. Michael amuyita Gabriel Filihali. Ye Gabriel Filihali. Nedda. Azoloza kumuleka Gabriel. Ye Asefa Fileu Eligibriel. Kitegede muganda wange. Agamanya gawukana nnyo. Nebyanyogeddeko limu kale. Simalaika Gabriel tumuteeka bintu bino. Ekiddako. Yes sir. Essaza lya Gomba ly'essaza erikyasinze okwangula ekikopo eky'amasaza. Mbulira omulundi gwe basemba okubeera nga bawangula oba results ebyava mu mupiira mu kikopo kye basemba okubeera nga bawangula eky'amasaza. Ebo bakuba Buddu goal 3-1. Bakuba Buddu 3-1 ku St. Mary's Stadium Kitende. Busatu. Ubaga chingati saza teria. Yakwebe. Ekisembayo. Ngojeko Chan edition eya 2025 because nempageza Chan zakakomekerezebwa eza 2025 njagala umpeereze ebyava mu fine badde yasemba okubeera nga ezanyibwa empaka ya Chan. Ebo Senegal yakuba Algeria gole mu kubeerera. Bango Senegal yakuba Morocco gole mu kubeerera. Nedda. Tuufu Senegal yawangula naye yawangulira mu penalties. Cyangwa kunywa mpira kugwa kwa 0-0 mu ddakiika ez'essalira. N'obulala naye ajje atandikira awo. Kiwe Gomba amasanyu agajjewa. Essaza erikyasinze otwala ssebo. Nabeera kuulwo. Temwesibako nno. Ego obusuubu bwaki. Wamma bbangu. Abakola ekkubo baabawonyezza ampusizi ezabadde ennene enzibu. Kati ndowooza muyitawo bulungi. Muyitawo n'amagulu mugawanise mu bbanga. Nefufu yo temubaala enfufu moniya. Bango jjukiza abantu amannyako ne gy'ovudde. Abanya Bango Ibula. Mvudde Kirimya. Kirimya. Kala amatendo katabbwa. Yo Kasone Plona. Zowagira. Ekibuzo ekisooka. Mpa ebyava mu finals eza Uganda Cup owa 2022. Kale. Kitala ya Mula. Vipers yakuba Proline gole mu kubeerera. Bull yakuba Vipers goal zali 3-1 newangula ekikopo ekyo. Ekibuzo ekyokubiri. Buddu yawangudde games 2 zokka mipiira egy'amasaza. Games ezo z'obwompa. Kwabaddeko Sese ne Gomba. Kwabaddeko Sese ne Gomba. Beyakubya.
y'eggomba bakowe gomba tuyayiyisa. Ekibuuzo ekyokusatu, Judy Ssemugabi yazannyira club ki? SCV. Bypass. Asambira kilabu ya Jamus FC eye South Sudan. Gwamanya gw'omutendesi wa Kawempe Muslim ey'abakyala. Ayubu Khalifa bakuwe. Uganda n'eggwanga eddala be balina rekodi y'okukiika mu mpaka eza CHAN emirundi emingi. Mirundi emeka era ggwanga ki? Eggwanga lya Morocco. Emirundi 5. Banko tonjiya. Morocco mirundi 7. Emirundi gyo giri 7 n'eggwanga lya Democratic Republic of Congo. DRC Congo oba DR Congo. Tosigazaayo kimu bbango. Omudaali ogwa gold gwawangulwa omukyala mu meters 1500 mu mpaka eza World Athletics Championship ezigenda mu maaso. Ezo ziri mu kubeera nga tezitambula. Njagala ompe amannya g'omukyalo ye yawangudde. Kigali. Ye face Kipegion. Munnakenya luuza obulabe kino. Njagala ompe ebyava mu mupiira wakati wa ttiimu ya Villa ne Vipers ogwali ewankulukuku season ewedde. Villa yakubeemu 0. Villa yakubeemu 0 ba ttiimu ya Vipers bakuwe. Bango kuyigayo. Egendo lubadde lutya? Lubaddemu hampu nga oluguudo n'ekinyonyi. Yonna n'enfu. Meeya wamwe ali wano. Naye ebintu alabadirabe tulikolako ensonga lwaki oluguudo kati ebbanga limwabonabona ne hampu luli musiyo. ye ati munaye hampu tezimukuba aggumira abeera muggumivu amaluga atatutambulira mu nnimiro kati mwe abatiniti nimwe musipiiringa. Michael sijja kwogerera amannya go, yogera amannya go club z'owagira gy'ovudde tusimbule. Anja Mutebe Mike Mazi bagira Arsenal ne kilabu ya Masaka Sunshine. Ekisooka sizoni wadde omusambi Milton Kalisa eri muzanyi wa Vipers sizoni ejja agenda kubeera mu club ki? Yakwera mu kilabu ya Vipers 3 era abadde asibye ekikomo ekyo abagwa mu Namibia bwe tujja bategeeza maaso awo. Mpa ebyava mu mupiira wakati wa Naked Express campaign ewedde ku kisaawe kya MTN Omondi Stadium. Ebyava mu mupiira ogwo Neke yagwangula goals 2 ku bwereere. Neke yawangula 2-0. Nedda bwana Michael Bagwemu 0. Neke nga wangula. Byonna bifu. Banya bango. Neke yakuba 2-0. Nedda. Neke yawangula 3. Kamu. Michael 0. Njagala ongulire yawangudde marathon mu baami mpaka ezigenda mu maaso eza World Athletics Championship eza 2025. Alfonso Simbu 3 TZ kitongole kisizangwa damu kino. Njagala ongulire D kilabu ya KCCA lwe yasema okwangula ekikopo ekya Uganda Cup n'ebyava mu mupiira ogwo. Yasemba 219. Kyamu yasemba 218 Vipers yali kene gole mbwerere. Michael Wekitiibwa njagala ompe teams 2
ezaddizibwayo okuva mu FUFA Women's Parish eya campaign ewedde oba eya 2024 2025 Tawalo Queens ne Wakiso Hills. busatu. Njagala ombulire club eyasemba mu kibinja ekya Mukanzibwazza mu mpaka ez'amasaza eza 2025 n'omuwendo gw'obubonero bwe baakuŋŋaanya. Butambala Police Star. Butambala Michael nedda Yali Butambala ne Police 8. nedda Sebo Yali Buddu ne Police 9. Ganye tuli babiri. tegasebo buli kiriko kwebira kyoteka mu kutuse ng'okisusiza sebo. So yali Butambala naye yali apolisi 6 Bakuba okuyingira ekisawo. kitegedde sebo. Sebo. Ekisembayo Yes, sebo. njagala omuwulire eggwanga erikyasinze okuwangula ebikopo ebya CHAN n'omuwendo gw'ebikopo ebyo. Morocco ebikopo 3. Morocco bikopo 3. Bangwa Morocco n'ebikopo 4. weereza gundi bikopo 3 Michael. Bangwa ng'oli mukuntetenkanya. Kale n'okyali ku radio Buddo, radio ey'omuntu obulijjo. Sabrina wiriza. Omukulu abantu bajjukiza amannya go. Nzero kwa Shafiki. Bagera Manchester City ne KCCA. Mbiride Kabale Bugonzi. Kabale Bugonzi. Buddu Superbase Flag yapo. Akuwomera omulya tumukozesa ekyalo kyonna ye kati mutakozesa Buddu Superbase Flag tukozesa eki okitegeera kati bwe bakozesa Buddu Superbase Flag nziramu ekibuuzo kino mpa kilabu MOP mwasambira kati ebyaliero bam Lion Sport. ali mu poliisi eya Rwanda. Ali mu Police FC eya Rwanda. Ekibuuzo ekyokubiri njagala ompe ebyava mu Pia Vipers bwe yazannya ne Bright Stars season ewedde ogwali ku St Mary's Kitende Stadium. Sebo Vipers yakuba golo 2 ku bwereere. Vipers ngewangula nedda bakola maliri omwezi tembo oyo nno Ogwa 0-0. ogwa 0-0 oliba muweereza obona naye katembo oyo bwana Kimbugwe Kirianyambe temuddamu mmukola. Ekibuuzo ekyokusatu njagala ombulire Vipers erina ebikopo bimeka ebya Uganda Cup n'omulundi gwe yawangula ekikopo ekiddirira ekisembayo. ebirina ebikopo 7 bya Uganda Cup yakoma 2-23 ekikopo kyakendira Bang. Erina ebikopo 3. Yakoma kuwangula yali sizoni ya 2022-2023. Wayise kuhamu kituufu za kkobi. Wayise kuhamu. Vipers erina ebikopo 4 era ekikopo ekiddirira ekisembayo yakiwangudde 2023 yabadde kuba ttiimu ya Poliisi yabadde goal emu ku bwereere. Ekibuuzo ekyokuna njagala ompe abaali ba best losers abokusatu abaali abalungi emipiira egy'amasaza ga Buganda abeesoze oluzannya olwa quarter finals season eno. yali Sese Isujju ne Singo. Sese ne Bugerere. Sese ne Bugerere be baalisewo nga ba best loser.
Niye mujja kumuzinga lwogera amannya go omukyalo yayinza okukateeka ewalala. Ekibuuzo ekiddako njagala ompe ebyava mu kunoonya ekifo ekyali ekyokusatu mu mpaka eza CHAN 2025. Kenya ne Madagascar bakola MM ne bagenda mu penalty. Kenya Madagascar ne wangula 4-3. Amajabanga. So Sudani yakuba gwagwa 0-0. Nini wokuma nalaji. Senegal ne Sudan bakola malira ag'emu. Senegal nawangula 4-3. Senegal yangula 2 mu penalties. Njagala ompe ebyava mu final eya FIFA Women Cup wa 2025. Kampala Queens. Yeah. Amos College yakubaka wempe gole mu kuboherera ekibuzo kino takoma omulundi gwakubiri. Nero likyali ani yawangula. Ekisembayo njagala ompe eyawangudde meters omutwalo mu basajja mu mpaka eza World Athletics Championship ezigenda mu maaso. Kiganye. Katerega Gold. Jimmy Grace. Bamuwaka boneke kalamba. Ava mu ggwanga erya Bufalansa. Kale wekyali ku radio Buddu, radio ey'omuntu wa bulijjo. Raundi esooka ey'ebibuuzo okuvaako wano mu ggwanga eryaffe erya Uganda bwetyo bwetambudde. Abaana bano bamanyi baddamu ebibuuzo mu butuufu bwabyo. Kiba kiganye tolaba nti abaagezezzaako mu nteekateeka nga bwegezaako okuba ng'ate etambula. Bannaffe aba Valley Cave Restaurant bagamba nti yitayo osobola okubeera nga toofuna ekyenkya, ofune ekyemisana, ofune ekyeggulo, ate ofune naawe alina omukolo, osobola okubeera nga toyitayo wamma ggwe ne bakolerako ddala bulungi. Embeera n'osobola okubeera nga togitambuliza ddala malidaadi sana. Ky'ogenda okukola ogenda kukola manager Abdu ku noti 753 67 65 35 noti 753 67 65 35 be bannaffe abo aba Valley Cave Restaurant wali mu kibuga eky'e Masaka Cobalt Street. Ogenda okubeera nga ate obasanga tugenda kuba nga tumulamuuko then bwe tuva mu tumulamuuko tugenda kudda n'ebibuuzo okuva ku wali ebweru eggwanga tuvaawo.